ali ku Sakata vibes bapita DJ Senior B the remix wizard alera ensonga ziri mu nnyumba ndowooza nga bw'olaba tuzitwalire ddala mu mbeera eri eyo mu kisenge okitegedde tugenda kunyumya ku bintu bingi nnyo byetusobola okwaccessinga ebisumbuwa relationships ezisinga oba abafumbo sometimes somehow somewhere anywhere tomanya kiyinza okuba ku ono oba olyawo nga kifaanagana n'ekiri ku mulala okitegedde obanga munnange bino byolaba biyinza okuba bijja gy'oli noba ng'osobola okwetaasa oba okweyambayamba ng'ofunyemu ekyokuyiga that's in case oba oyize okitegedde neera oba toyize teryako kufaako tewali buzibu bapita DJ Senior B the remix wizard atenga ku kamera kuliko maanyi ga mugongo bone omwana w'amaanyi ddala awuga n'ekiro anaatera okuddirira MC Roba mu kuwuga okuwuga kwa kusasulira naye bo tebasasula olw'okuba nti ekintu bakijjumbira nnyo ekyokuwuga okuwuga kuba kuwuga oliba okuze olitegeera okuwuga kwe tugamba okusinziirako gwe love kyeki love ye strong feeling gy'owulira eri omuntu yenna ayinza okuba wa family ayinza okuba nga muntu mulala yenna nga si relative kati kangeze nga omwami n'omukyala kati nze ndi mukyala nyinza otunuulira omusajja ebintu bye byonna byalina nga binkolera nga eneeyisa ye njagadde ndabiraawo kati love eri nakyo kubeeva ku mutima olabiraawo ng'omuntu oyagala obeere naye oyagala oyogere naye oyagala oseke naye buli kimu oyagala okikole naye yeeyo love. Twogere nnyo ku mwami n'omukyala nga mmwe abakyala otegeera ddi nti kati ono omusajja anjagala oba mulinako feelings? Wentegeerera nti omusajja anjagala ekisookera ddala tulina amasimu akukubira ku makya nakubira ng'ettuntu zinaatera owera nakubira mu ttuntu nakubuuza olidde ku kyemisana nakukubira olw'egguloggulo nakukubira ekiro aba ayagala ategeere buli lunaku buli kimu kyokoze ebyoyitamu obuzibu bw'olina nakubuuza akuyambeko bw'aba alina obusobozi awo aba akwagala. Ono agenda okujja okukwabula ebyo tasobola bikola? Agenda okukwabula kw'omulabira ebintu bye biba era byamukiyita mu lujja aba alina engeri gya papa aba alaga keya naye nga keya tejjudde bulungi ati kangeze bwakubuuza oli otya how are you naye kati aba abiza ku sayidi ye nze ondowoozaako biki so nga akufaako ebyaddala akubuuza walidde mukwano wakoze biki naye ate akufaako ebintu bye nga agenda kukwabula akubuuza how are you there biki n'abaana yezza ku sayidi ye nze ondowoozaako ti nange ndi eno nkulowoozaako naye simanyi oba onompa ku budde nze simanyi oba onoosobola biki kati nkulaba eddi yooyo agenda okukwabula naye akwagala tapapa abeera ku peesi mpola era oba omulaba feeling oba odisika kitegeera singa tugambe ogenda meetinga mwagalwawo weteekateeka otya tugambe mwayagala mwasimagana soko tunyumize ku ono first time nga mulinako feelings oba love badde ku ssimu kati mugenda kwesanga omulundi ogusooka weteekateeka otya ng'omukyala? Engeri gye seeteekateeka nnyo kati nga nze kaneeyogerere ku lwange nze njagala nnyo nengenda okusisinkana omuntu oyo gwe njagala ekisookera ddala kye nnina okweteekamu njagala mbeere nze saagala kwefuula kyessiri bwe mba nze ayagale nze ng'omuntu bwe mba nga nepepeta nnyo like neteekako bu lipstick oba biki nenkola obuviiri nenkola biki bwe ngenda okikola bwe mba nga sibikola kweteekako lipstick biki era mba sigenda kikola segera mba njagala musanyu like appearing nga bwendi nga bukyali okusinga bwe nakyusa mu mbeera nga gye tugende maaso ati bwe mala okuteekateeka ekyo ekyokubeera nze then nfuba okulaba nga era ndabikako nteekako ka smile ne musinkana nga ndi mu mood ndaga nti ndi mu mood naye ajje nga mood zikola ki awo wennyini bw'oba ogenda meeting omuntu wo gwoba osuubira ki okuva eri gyali? bannange mba nsuubira
ebintu byonna bye namulabamu before kati obanka tugambe tubadde ku ssimu byembadde nsuubira byonna kangeza ali gento mba njagalira bwe musisinkana abeere gento mba saagala ate musisinkane ate ng'abuukabuuka ate nze bulijjo ndaba ali gento kitegeera kati then nekira mba saagala the first time ate we meet atandika okunkwatirira ambuzeeko emirembe no abamwagala naye oba ogenda mpola kati nakukwatira aba alaga tewali respect omuntu omukwata mpola manjagala nkwate mpola nga mukaka mu bulungi nga mpa ekitiibwa kyange nga yakanda oyampa essuubi tugambe kati mwagalana courtship ekyakola ennaku zino kikutwalira bbanga ki okwegatta n'omwagalwawo nga okuva mu baddemu amitinga okwogerezeganya okwegatta omulundi ogusooka kikutwalira bbanga ki oba abakyala kibatwalira bbanga ki ebbanga kisinziira ku muntu ffenna abantu ab'enjawulo tulina plans zaffe z'oba waliwo omuntu gw'osisinkana n'atakuwa na appetite wagalirawo ssaawa eyo mwegatte seera waliwo ne gw'osanga n'omulabako bulabi n'owuliranga oyagala kibeewo kati kisinziira ne moodu mwenna ze mujjiddemu n'ennyambala eyo kikulu waliwo omuntu ayinza okwambala naawe kusanyusa n'ogamba waawo naye omusajja anyambalidde n'akuteeka mu moodi y'okubeera kati okwegatta tekuliiko bbanga era nakyo kiri nakyo kijja buzzi ogenda olaba oyagala naye oli bw'ajja nga moodu teziriiwo nga ne moodu gy'ajjiddemu bw'afaanana tebikusanyusiza era omugamba ndekaamu katugambe omuntu omusanze ku ssimu abadde ayogera bulungi oba alina eddoboozi goggofu nga lyakukuba nga bulijjo weesonga kulaba ku muntu ono naye n'omusanga nga tosobola kugatta kifaananyi kye n'eddoboozi lye muli okola ki musigaza oba kiba kiweddaawo no kati bwemusisinkana nga enfaanana ye mba sigamba nti oba mubi oba ki naye bw'aba tankolera mba ngenda mugamba amazima nti omanyi kiri bwekiti ne bwekiti twogere wetumalira okwogera nga mufudde mukwano gwange just mugambe tukome ku bya friends alaba Sakata vibes olowooza bankuza yaani bankuza omwami yaani bankuza omwami yoyo ayina empisa ateekeddwa okuba nga ayina empisa engeri gye yeeyisa mu bantu n'engeri gye yeeyisa kumpi naawe kintu kikulu nnyo empisa kintu kikulu nnyo nnyo kuba ze zisikiriza omuntu n'alaba oba anaakwagala oba taakwagale kati bwe baba oyo bankuza bw'ajja ng'ali bw'atyo aba agenda kwanguyirwa mu buli kimu kubanga omukyala aba agenda kukkiriza kuba omukyala bankuza yaliwo omukyala bankuza oyo alina package nnene gyetwagala okumanya bino ebintu naffe tetubimanyi munnaye omukyala bankuza ekisookera ddala tunyumize bankuza okuvira ddala mu lujja paka mu buliri bankuza alina package nnene ekisookera ddala era naye alina okuba ng'akola ki awa abantu ekitiibwa enneeyisa ye ng'omukyala ayogera atya alina oteekamu akawo alina ateekamu akawo mu njogera tabuukabukanya bigambo kitegeera kasita ku meeting era bambi omulaba nga wagonjebwa ate aba talebera nnyo omuntu alebera ennyo ate aba pretendinga aba yeebuzaabuza naye omuntu aba wagonjebwa naye ng'ali faame omulaba nga embeera ze zigendeka naze then ekirala ennyambala ye aba afaayo nnyo ku nnyambala ye abantu bamulaba batya abantu bamulaba batya engeri gy'ayambaddemu ayambaddemu tayeetanira ku mini kubanga abantu abasinga endowooza zaabwe ku mini bakiraba bulala kati ennyambala ye naye kintu kikulu era okuba nga ayambala bulungi olugoye ne bwe luba si lulungi oba lwa bbeeyi nnyo naye nga
lubika bulungi omubiri gwe naggumira then ekirala bankoza mu buliri mu buliri kati mu buliri era naye abaayo n'empisa mu buliri. Empisa mu buliri kyeki? Empisa mu buliri kwe kukwata munno, tokola munno kyatayagala, kwe kukwata munno obulungi. Omukwata mpola mu ngeri nti yogera abaana bagambe baliyo okubalaba. Nedda kati bankuza mu buliri alina okuba n'empisa. Kati empisa nga amaze ozituukiriza, omwami we amukolera kyayagala. So n'omwami alina okuba nga naye mukkakkamu kasita azuula nti omukyalo oyo bambi mukkakkamu naye era talina kumugwira. Akwata bulungi omwami mu buli nsonga, okitegeera. Ebintu ebisinga aba abimanyi. Kale tewaliwo omuntu atuukiridde nti 100% alina okubeera perfect. Naye ebintu ebisinga alina omumanya we babikola. Nga bwe birina okukolebwa ng'era basinga bwe batugamba bikola. Njagala omalireyo mu kisenge awo. Biki ebidescribing omukyala n'ogamba waawo n'omukyala bamukoza? Biki mu kisenge awo? Aba ebintu ebisinga kati anti kisinziira ne culture gy'avaamu. Tugambe mukyala Muganda oba mukyala wa mu Central? Mukyala Muganda. Kati omukyala Omuganda kati ffe Abaganda tulina culture yaffe. Tulina ebintu ng'ebyo byo biteekeddwa okukolebwa omwana omuwala. Nga bw'aba tabirina omwami bw'asanga naye n'omukyala abulamu twandimuzizaayo okwewani ewasenga n'amugambako ku kintu nga gundi. Kati alina okuba nga ensonga ziri wansi wonna omuntu wa wansi nga yamutuukiriza bulungi. Kati omuntu wa wansi bw'aba yamutuukiriza bulungi, then omwami bw'asisinkana ng'omuntu wa wansi bw'ali wanje ezo ensonga za ssenga naye ati kati oli ssenga ku Sakata vibes abaana balaba tobabikirira bambi bayambe babuulire. Abasinga tebamanyi bankoza mu kisenge yaani senga Sakata balina kino kika. Kati omwami bw'asanga ng'omuntu wa wansi yamutuukiriza bulungi nga yakola bulungi nnyo byasenga bwe babimugamba nga senga bwe yamugamba ebintu, kubanga ekyo ekintu kya nkizo nnyo mu Buganda. Abaganda bakitwala ng'ekintu ekyomuwendo nnyo omukyala kyalina okuba nakyo ng'ekitiibwa kye. Kati bw'avaawo omwami we bw'aba nga amuyisizza bulungi alina omugambayoko akagambo akamusiima nti oba weebale munnange oba kyeyo kitegeera. Then kannange senga w'abaana kiki simanya muli owulira ekigundi ekinyegenyege oba senga bwandinnema oba senga bwandinnema naye kati Abaganda bo babimanyi. Kati njagala tugende wano eno, olabira ku ky'omukyala nti kati ali mu mood? Mood era naye eri nakyo feeling oba ogiraba aba happy, aba musanyufu, aba akugambagamba obugambo. Bw'aba tayogera nnyo aba ayogera nnyo ne bwa kati nga talina bigambo omukyala musirise bulijjo. Ogenda olaba ayogera nnyo, ogenda olaba akugambayo obugambo bulijjo bw'atakugamba, ogenda akyamuukirira ogamba ali mu mood. Then bw'aba ayogera nnyo nga bulijjo ayogera nnyo, ogenda olaba ebigambo bimubuze nga akwesibyeko tayagala bave wooli gy'ogenda ayagala okweweeke ku mugongo akugamba nange ebiki akwesunza ekitegeera ensonga ezo. Abo bomulaba nga ali mu mood, aba mukyamufu nga musanyufu. Era oba naawe okiraba nti ono mwali. Singa obeera n'omukyala ne mumaliriza omukyala n'asirika busirisi, kiba kitegeeza ki? Nti awunze nnyo n'ebigambo bimuweddeko oba aba muli agamba
aba atidde okugamba nti waaka tewali. Katonda wange. Oli serious? Aba tayagala kumalemu maanyi naye wasirikira omanya tewali waaka era ogenderawo ne weechekinga. Omanyira ku kimbu nno omukyala asiimye? Aba musanyufu era akutegeeza akugamba. Ne bw'aba atya ne bw'aba akola ne bw'aba nga talina bigambo ekyakijjayo n'akikubuulira kubanga twagala nnyo okubuulira abantu bwe tuwulira twagala nnyo okumanya like mwe ne mumanya ensonga eriwo so that next time era oyongeramu amaanyi. Ki ekireetera abakyala okulwawo okutuuka ku ntiko? Ensonga nnyingi. Omuli? Mulimu omuntu okubeera nga byakola era tebikuleetera kutuuka ku ntiko. Then ensonga ey'okubiri omuntu kati omusajja okwanguwa ye ate okusookayo omukyala ate eyo yesinga okubeera ensonga enkulu. Eyokusatu era byebyo bibiri bye bisinga obukulu. Lwaki temwogera n'oyatula awali ekinyusi ky'entiko yo so that omuntu n'atuukawo mangu oba n'akwatawo mangu osobole okusanuka nga bukyali ate ne musirika busirisi mmwe mulowooza abasajja bamalayika? Nedda si bamalayika naye kati if nze ndowooza kaneegwerere ku lwange nze bwe ŋŋamba omuntu nti kola bwoti bwe mulagira kiba kinzijjako nembeera nga sikyali mu muudu bwe mulagirira ekyokukola mba njagala omuntu n'akola bukozi kyekola nendaba bulabi naye ebintu bwe mba mbimulagidde kinzijjako mba ndaba nga ate nzaabyekolera. Kati mwe mulina okukola research. Kale kati awo tuveeko katono wano ku Sakata Vibes woka tojjaako subscribinga oleme kumisinga kintu n'ekimu okudda ku mulamwa gwaffe nti omuntu omwagalwawo singa akugamba nti ndekaamu mu butuufu bwakyo aba ategeeza ki mu reality. Kibaddewo emirundi nga osanga omukyala nga bw'agamba omwami we nti soko ndekemukko mu reality aba amucekinga okulaba buvunaanyizibwa ki bwamussaako kozi abakyala mwagala nnyo care mwagala nnyo omuntu okubalaga nti abafaako nnyo mumanyi n'okukola ebintu bye mwagala nga mulaga temubyagala naye nga mwagala kulaba oli azzaako ki. Omwagalwa bwagamba ndekamu aba ategeeza ki? Kisinziira situation ebaddewo. Omuntu nze nyinza okugamba ondekemu nga mbadde nina ebinsumbuwa nga nina ebinkyankalanyiza binzizeeko waya ate kati nga gwe naawe wanyiizizza gye buvuddeko oba twayombye twakoze eki kati nga kwegamba situation gye ndimu nsaana kubeera nze kasaagala kinteganya n'ekimu era awo wenzija obusungu nenkugamba ndekaamu. Buba busungu kubanga bano baba bakunyiizizza noono naye akunyiizizza ate kati ayogera okitegeera oba osaana mu ka space lwakuba ebiseera ebisinga ekyo ekigambo abantu bakyogera ng'okozesa busungu obwa obuliwo naye afterwards omala n'okola ki afterwards omuntu amala neyekyusa n'agamba ye kati nagambye waaki kati ate n'atyamu n'afunamu ku nsonyi n'agamba kati oba mugambe nti kati anzireko tanvaako tandekaamu kati omuntu n'afunamu ensonyi neyesanga nga takugambye afterwards nga kakkanye n'alinda ggwe alabe oba okyali ku mulamwa oba okyamulimuko bambi naye ng'ebiseera ebisinga bambi kiva ku situations zetubeeramu omanyi naawe ebintu bitutabula oyinza okuba oba bizinensi yo byaganya otambula oba wagenze eri ogamba ne moodu oluusi eba teriiwo ate omuntu ayinza okukigamba oluusi aba akitegeeza naye oluusi bambi aba kiba kivuddewo ku busungu obwa just ka moment naye nga bugenda so bwakugamba ndekaamu
otwalamu kabanga noddamu ko n'omuceekinga kati waliwo n'omulala akugamba ndekamu nga yayagala omulekere ddala nga takwetaaga akwejjako naye walaba omwesibyeko ng'omwesibiddeko ddala n'akugamba ndekamu kati bw'akugamba ndekamu kitegeeza tayagala kwejjako mu bubi tayagala kuvuma oba akuyise mu ngeri embi kati kwegamba ndekamu kaba kagambo nga akarapinze bulungi oleme kuwulira bubi kuba si kabi tekansawundinga bubi kati bwakagamba aba akubuulidde kya feelinga then nga taate takunyigiriza towulidde bubi ati abasinga abatayagala ate akuyise bubi kubanga ensi eri round omuntu oyinza omuvuma kati ate n'omusanga enkyanga omwetaaga kati olina okwegendereza mu bigambo byoyogera omuntu oba tomwagala obanga akutamye tomugamba naawe ontamye nze biki tomumanyiira oba biki n'oyogera ebibi omugamba bugambi ndekamu awo abajja kisensenga. Lwaki abakyala mukozesa nnyo nno nga mutegeeza yes? Anti kati oluusi kiba kigambo kya nsonyi nga toyagala ogende mangu. Omanyi nammwe mwine engeri gye mutulabamu omuntu bw'ojja n'oyogera ekintu kyo n'enzikiririzaawo ng'ate obitwala mu birala. Ali cheap walayisi nnyo yakiririzaawo bwe namugambye nze abo sibaagala abakiririzaawo nammwe era temubyagala. Kati omuntu aba alina okugamba nno oba ng'omugambye ngulira ekintu ng'akyagala oba oyinza omuyita goldiga ayagala sente zange biki alina okugamba nno asobole okwekuumira naye akatiibwa koleme mwogerera eri mu bantu yagambye naye kati bwe naagamba nno jagamba kiba nakiraga nti kale sigwa omumalira buli kimu sikwetaaga nnyo however much nkwetaaga naye si nnyo to that extent. Kati ebimu oba olina okugaana naye kati nammwe mulina okisensi nti eba yes era yes oba ogiraba kati wenziramu polite no oba olina okisensinga omusajja obuvunaanyizibwa nokola the needful okitegeera. Anti kati bw'ogamba okukisensinga anti weewali wetukisensingira ng'omuntu agambye ndekamu ate n'okisensinga n'ogamba onalayika agamba mubeereko ate n'ogenda okugira nga bakubaluliddeyo. Kiva ne mu njogera gyakyogeddemu omanyi akagambo kakakamu naye kisinzira n'envaayo mu kamwa gye kavuddeyo. Kati oli oyinza omugamba oli otya ndekamu ekyo naawe osobola okifiiringa n'ogamba eno ndekamu yaddala. Kati waliwo n'omulala gwogamba oli otya biki n'akugamba bambi siniya bbi sooka ondekemu ne bw'atayongerako kirala oba okawulira nga kali polite kati kwaba ababiri mbuulira ni gwoyinza okuddira kati nga nze oba ogenda kuddira ono ayogedde nganze obuvunaanyizibwa obwange mba njagala kumanya obadde ki. Kati akagambo ka mu bwangu njogera ndekamu lwa nsonga sisobola kunnyonnyola kiriwo olina okundekamu afterwards nenkunnyonnyola ekyabadde kituuseewo kuba kati essaawa eyo mba sirina budde mba waya zibadde zivuddeko oba ebintu biba binkyankalanyiza oba mba mulwadde nga nkooye nga saagala kintu kyonna kinstressing. Osobola ogamba omusajja gwe weegombye nti onkubye? Nze nganze sisobola. Lwaki muli owulira tosobola? Nenda kati nze bannange kyansonyi. Olabye obukubi bwe tuyitamu? No kati mwe society ekimanyi nti mwe muteekeddwa okukola ekyo. Kati society bweba yateekawo nti mwe muteekeddwa okukola ekyo mulina okukikola. Ate naffe obwongo bwaffe nabwo ne bugenderayo ne bwebakirayo. Nga bw'obeera ng'olabye akagoye n'ogamba naye akagoye ako kalungi mukwano nsaba ongolera akagoye ako woba olina. Lwaki tojja n'oŋŋamba bambi woba oli singo onkubye? Lwaki tokyogera gw'omanyi we tuyinza owulirira gwe? Naye mmwe kasita najja
muli bantu bazibu nnyo abasajja temuli bangu yadde n'abakyala si bangu naye kati mu nsonga ezo temuli bangu bwe najja kati ffe kye tuba tutya simanyi feedback gye ŋŋenda funa oyinza okukkiriza naye nga okiina ogenda genda onjogereko omuwala yazze naŋŋamba era njagala wannanga omuwala walayisi kati abuliddwa abamwagala kati yabeenoonyeza bwe muti oyo mwogera kati kisingako ne tukyesirikira ofa nakyo naye nga tokyogedde yalabbi temuli bangu Sakata vibes kwe tuli toyirabira okusubscribe ng'ekyo nje kikujjukiza tofaayo kikole bukozi okwate ne kalinki yako akaweerezeko omuntu omulala yonna gyali naye abe ng'anyumirwa oba nga naye afuna updates singa gwe wozifuna gwe tuba tuzze nga tulese ekyakabi nja otumirako nabwire jaki nabwire molini baliyo okubalaba ntumireko naani abakomenti nga mwenna mbatumidde ntumireko ne yani kalo ndibalekera kalo mulala ni abali South Africa mwenna mbatumiddeko nnyo mwebale kubanga mulaba mwebale nnyo mwebale ddala yonna gyoli naddala mu abakomenti nga waliwo omukyala bamuyita oba Adeba ali awo alaba nnyo Musayi gwa DJ Senior B ogamba otya Musayi gwa Nice Jose ogamba otya Rashida webale kubanga olaba oli mufumbo asiri mufumbo oli mu relationship nedda oli single onoonya noonya naye siri so desperate nti banange nfa okusinkana omuntu webale nnyo webale ddala funawe kiri nakyo kale tofaayo njagaawo wenyini wenjagala tutambulire wandyetaaze mwami kikaaki oba musajja kikaaki njagala nnyo omuntu nga mukakamu nga bw'okiwulira omuntu ng'ali so gento nga tapapa ng'enneeyisaaye nga tagwira na bintu wegamba mulabirawo nange omuntu ayine embeera ezinkuba waliwo nange embeera ze simanyi nti eyebadde enkuba ndabiraawo nga nange ekoze enkuba naye ebyo byebimu aba mukakamu ne bwajja okwogera nange aba ayogera engeri gy'aba ayogera nga njagala nnyo abantu ab'obuvunaanyizibwa nga yabuvunaanyizibwa tavaamu bigambo byesitaza ebyo bwe bityo lwaki tolina ssaawa eno essaawa eno anti lw'ensonga abanneetoolodde bonna sirabamu abirina ebyo talimu nkyabekenne ndabe naye nga talimu balinga bameka abanneetoolodde simanyi njagala kumanya kubanga ng'abantu friends of family kati sobola kuddawo mbomba bale njagala kumanya wano webagambira nti nno buli mukyala kaabe mufumbo bamukwana oba alina okukwanibwa omukyala abaayo n'abasajja nga bameka babamukwana babaawo naye kati tetutwala nnyo obudde kubabala kati mwe abatulowooleza mmwe mutubalira nti abakazi bafuna abasajja 5 olunaku bafuna abasajja 10 naye ffe tetubabala omuntu ayinza n'okuba yakwanye like 30 minutes ago nga teyakukoledde oba tomujjukira lwaki emyaka egisinga ku myaka gyo olina emyaka meka 23 emyaka egisinga age eno temwagala nnyo okuyingira relationships lwaki anti tuba tukyetegereza oyinza okwanguya okgenda n'omuntu atakuvaluinga nga waliyo omuntu omulala agenda okuvaluinga so obudde bukyaliwo olina okusooka okikwasaganya then olyoka otuuka ku kyoyagala olina omwana okimanyi egiyo abasinga obungi 7 ku 10 balina abaana balina bakitozaagala anti choice yaabwe kati nze choice yange tennaba kunkozesa ki kufuna mwana oba weteekateekera bwenzi si bwenzi njagala ngenda ofuna omwana ng'era
ng'ekiseera kyekyo nga nkyagadde omwana sisuubira nti basooka mumuteeka kalenda nti ngenda kuzaala leero okitegeera kati omwana ajja bw'oba ng'ofunye that relationship ng'owuliramu emirembe ng'oli musanyufu tebeera 100% perfect kuba tewali kituukiridde naye kasita oba ng'owuliramu emirembe nga mwagala okuzaala nga muzaala nga bigenda mu maaso. Bwe bagamba nti no gundi mwenzi obwenzi gw'obutegera otya? Obwenzi kikyoyita obwenzi? Omuntu okubeera nga yeegatta ne bapatina abasukka mu babiri oyo aba mwenzi. Abasiraamu benzi? Abasiraamu abahakinya benzi? No, anti ekyo kyo kyawandiikibwa mu gundi yaabwe mu mateeka era bw'aba bakikoze mu mateeka nga bonna yabatwala n'ababowa well and good. Naye kati okusinziira ng'era society obwenzi bwekitegeerera nange bwe mutegeera oyo omuntu ng'abantu abo bonna buli gwagendako amugamba ki ye mutuufu amulaga nti mwesigwa amulaga nti ki so ng'abigamba abantu nga 10 oba 5 oyo omuntu nga talina bwesigwa aba mwenzi. Ku mwami n'omukyala baani abasinga obwenzi? Ku baami n'abakyala yenyawo tekiriiko mwami na mukyala. Kiri kwani? Ku bonna kiri ku muntu ng'omuntu. Abakyala waliyo abakyala abenzi waliyo n'abaami abenzi kisinziira mutima gwa muntu nga ye talina bwesigwa. Then waliwo n'omuntu nga ye nga si mwenzi naye nga mulambuzi nga ye ayitawo buyisi buli wamu nga mulambuzi alina kyanoonya. Naye abantu bwe batyo be bantu abali singo oba nawe oli mulambuzi? Wanzi anti kati omulambuzi yabeera n'abantu olubeerera aveewo ono n'agenda ewooli n'agenda ewooli naye kati nze siina gwe ŋŋendako nti oba ŋŋenda ewono ŋŋenda ewooli kati ali singo aba kale kaneeyogerere nga nze bwe mba ndi singo mba ntegeeza nti siina muntu yenna gwe ndi attached to nti oba ono omuntu ne bwanampita nti oba ŋŋende mulabeko nga tankolera sisobola kugendayo kitegeera ne bw'aba kisinziira bwe mba ndi singo mba ndi singo. Tweyanza nnyo. Olowooza omukwano gwasobawa kuba ebintu bingi bikyuse nnyo mu mukwano abantu tebakyalina mukwano gwasobawa? Abantu balina omukwano. Ekyenjawulo ekiriwo nti abantu ebintu batandise obiteekamu nti batya okwesiga so n'abo be beesiga babakola ki bamenya obwesigwa bwabwe. Ati ogenda osanga omuntu yasinkana abantu nga 3 ne bamenya obwesigwa kati omuntu oyo bw'aba avudde ku bantu abo 3 aba atya nnyo okuteekayo omutima gwe lwansonga bali bakola kibamenya obwesigwa so nga omukwano era oguba gugenda gufeedinga naye ng'ate gubeerawo ku muntu abatannakituukako naye abantu nga naye kati ebyo byonna nga tubizizza wabbali ekyensinga omumanya ku mukwano omukwano guno tebagulagira tebawandiika kapapula nti kati ngenda gwa mukwano kati njagala ole kati ngenda kola bwenti kati nsazeewo sigenda kuddamu kwagala ono. Omukwano bwe guba guzze gy'oli ne bw'oba olya mmere ne bw'oba onywa caayi ne bw'oba onyiize ne bw'oba oli musanyufu guba guzze tolina ngeri gy'ogwegobako tolina it's natural olabirawo ng'ekintu kiflowinga buflowinzi tebagulagira era kyolagidde n'ogamba nti ono gayi ngenda mwagala kuba alina kino ono gayi ngenda era awo wabaawo kyoba omwagalako oba olagidde nti ngenda kukola kino ogenda kwagala naye ng'oba toyagala omukwano guli nakyo ekintu oba okifiiringa bufiirinzi. Toyanza nnyo osobola olinayo obubaka bw'oyagala kuwa abaagalana abalaba Sakata Vibes kye balina okukola okwekumira mu relationships zaabwe n'ebiringa ebyo?
Abaagalana kyensobola obbagamba nti tebaggwamu ssuubi. Omanye essuubi kintu kikulu nnyo. Bw'obeera n'essuubi otuuka ku buwanguzi. Babeere n'essuubi, obugumiikiriza nakyo kintu kikulu. Omuntu oyinza omulowooleza ekintu naye nga si kyali. Oyinza omulowooleza nti yakukiitinzeeko naye nga teyakikoze. Ate ne temptations zibaawo. Omuntu bw'aba ati akemebwa bayiga okusonyiwa. Olina okuyiga okusonyiwa. Bw'oba tosonyiye ensi egenda kulema mukwano. Osonyiwa, okutya Katonda, okusaba, osabako ekintu bwe kikuba kikulemeredde, osabako tozunza ngambo genda era gundi ogambe ne gundi no gundi. Abo bogamba bakusunga busunzi. Oyina kufukamira bufukamizi n'osaba, bw'osaba Mukama aba agenda kukwatako buli kimu. Tweyanza nnyo tweyanze. Ebadde Sakata vibes ya leero, tuyiseeko mu nsonga ezo side eyo. Tujja kuba tukuleetera ensonga endala eziriwo ezityo oba ezisingako awo oba ezigwa mu any field kasobanga ekugasa. Tweyanza nnyo mwebale kulaba. Nze DJ Senior B, the Remix Wizard, saako Manyiga Mugongo ku kamera. Bye bye.